Kati okomyawe byannaluga eby'emyaka girinza omuntu eyalokokedde atakyemoola. Weebale na kunsabira weewuunye. Sikyalaba mukyala nemba mukka. Lowooza wandoga bwe kitabo ekyo ki z'omuntu eyali atabala. Kati moggola maaso walungaka. Mukazi gwe oli musajja. Olaba ne Madina wamunsuzanga Madina kyali kyana kiwube nnyo. Amanya yenze Yekolera Itongwa musiibye muti oba musuze muti abaganda bange ne bannyinaze okusinziira ku budde. Naye si muli mukulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuliye ne waffe Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi ennyo. Ntambulizaako vidiyo nze ogwange gwa kunamya. Dr. Twaha Kagabo yakooye okuliira embizzi mu nkukutu. N'avaayo mu kisiibo kino n'agamba bulijjo siri musiraamu. Dr. Twaha Kagabo oyinza okulowooza nti olukwe waluliddemu His Excellency Bobi Wine. Naye Dr. Twaha Kagabo gwe wennyini gwe weeriddemu olukwe. Twaha Kagabo Bobi Wine tewamuliddemu lukwe. Kubanga Bobi Wine keeki gw'olinganga akawuka ka munyeera. Akawuka ka munyeera kayinza okuleeta ekyoyoyo ku keeki ne kalyako bye kaliddeko ne kakkuta ne kalowooza keeki erina kye yeesazeewo ne kagenda ne kagamba nti maze amaanyi. Naye yo keeki esigala keeki akawuka ka munyeera tekayina kye kayinza kukola ku keeki. Actually n'ebujja 10 tebulina kye buyinza kukola ku keeki. Kakati mu ntegeera y'entono ennyo ojja kulowooza nti Bobi Wine omaze okumulyamu olukwe. Naye ng'ate ekyamazima gwe kennyini gwe weeriddemu olukwe n'abaana bo ne bazzukulu bo n'abaana b'abazzukulu bo lwa nsonga Dr. Twaha Kagabo Ashirafu Kasiri Miracle okumukuba essasi baali mu kuyiggira kalulu, baali mu kuwengeza kalulu, era ne bamukuba essasi wakati mu kumuddusa bamuleeta emulaga e Kampala. Ate munnaffe omulala Frank Senteza kabangali ya poliisi n'emutomera. Alowooza omuntu abo Kasire Ashirafu akutunuulira atya? Omugenzi akutunuulira atya? Gwe tolowooza nti oli mu kulumya ffe bannayuganda, oli mu kwerumya kwetekako bikolimo abaana bo kubateekako bikolimo, kubanga essaawa eno okwatagana kati n'abatemu direct buli muntu atigumbuddwa mu Uganda obalirwako kubanga okolagana n'ababatta. Buli ssente y'omuwi w'omusolo ebbibwa obalibwako. Abakyala abafanga bazaala emulago nga teri ddagala obalirwako kubanga sente ezaali kuzeddagala abakyala ne batafanga bazaala ne zigula obutanda. Munnange kwaziwadde Twaha Kagabo asobola okulyamu Bobi Wine olukwe. Esente ezaaliko enguudo abaana ba boda baleme kufiira ku nguudo ze bawadde Twaha Kagabo. Esente ezaali kuze panado ne tugenda emulago ng'emitwe gituluma ne tusobola okufunayo panado ze bawadde Twaha Kagabo. Twaha Kagabo buli muntu olwaleero afa mu Uganda obalirwako, kubanga kakati nnamba y'abantu efa mu Uganda esinga efa bya bufuzi. Oli bw'afiira ku luguudo bya bufuzi kubanga sente ezaaliko z'enguudo abo be bazirya. Njagala otuukeko mu nsi entegeevu ezirina enguudo ezitegeerekeka bakubalire nnamba y'obubenje egwa mu nsi ezo. Mu Uganda enguudo ze tulina ze nguudo ezitutwala mu ntaana okuziikibwa. Enguudo ze tulina bwe bukubo obututwala mu ntaana okuziikibwa. Enguudo ze tulina za mmese n'otunula highway ng'eya Kampala Gulu highway. Ng'emmotoka n'emala ekutabukako wakati mu lugendo toyina ngeri gy'oyinza kusimattuka kufiira ku luguudo kubanga eri gy'olaga waliyo evaayo ng'ate kuyita ku lususu bweti. Naye gwe kuba akafaananyi nga tulina enguudo engazi mu ggwanga Uganda, ng'emmotoka ne bwekutukako buleeki nga buli mmotoka ezidde e Kampala ziri mu leeni yaazo n'ezigenda eggulu ziri mu leeni yaazo, emmotoka ne bwekutukako buleeki olw'okuba nti eba highway naye nga mulimu layini nnyo ezivugirwako buli ludda, osobola okufata layini emu n'oyiringita mpola paka lw'osanga akasozi n'osala sipiidi y'emmotoka. Esente ezaaliko z'enguudo ezo ne tutafiira ku nguudo ne tutafa bubenje ze baba Twaha Kagabo balyemu bannayuganda olukwe. Esente ezaali kuze eddagala mu malwaliro ze baba Twaha Kagabo. Abakyala ne bafanga bazaala olw'okuba esente baziwadde ba Twaha Kagabo. Twaha Kagabo kuffe toyina gw'oliddemu lukwe. Yeggwe wennyini yeggwe eyeeriddemu olukwe.
abaana bo olulyo lwo ne bazzukulu bo era abantu b'ebukoto twakagabo mu mulambe n'abaana be mu balambe mumuboole n'olulyo lwe kubanga temwamusindika mu paalamenti oba setteeserezo kukiikirira lubuto lwe wabula mwamusindika okukiikirira endowooza zammwe mwamusindika okuyimiriranga nammwe era ensonga lwaki mwamulonda yabagamba nti si bonga na bali era bonga na bali ne bamusuula ne mutwalayo atabonga na bali wabula oluyingidde house atandise okubonga na bali ne muba mumanyi nga bamuziika mumuboole n'amalaalo ge mugaboole n'abaana be mubaboolanga mubajjukizanga nti kitammwe yabalekera ekikolimo ekitagenda kuvaawo mu buli kintu kye tukola tulowoozenga ku baana baffe mu buli kintu kye tukola tulowoozenga life nga ffe tuvuddewo naye abaana baffe waliyo eyo omusajja ku kyalo yagenda n'asekula eccupa n'agiwuteeka mu katogo famire y'abantu bataano yeekawamye Butambala abantu b'Ebutambala mumujjukira bulungi omusajja oyo Ssemakula yali eddira Lugabi famire yonna n'esaanawo omulundi gumu omusajja ye baamukwata naye abaana be ku kyalo balinganga ebyeneena balinganga ebijjankunene kakati twakagabo toyina njawulo na musajja yasekula cupa n'agirisa famire namba abantu bataano ne bafa ati listori yatta bataano gwolowooza ogenda kutta bameka sente y'omuwi w'omusolo gy'olidde ebadde egenda kutaasa abaana ba Uganda bameka ebadde egenda kugema abaana bameka polio ebadde egenda kugema abaana bameka malaria ebadde egenda kutaasa abakyala bameka obutafiira mu ssanya nga bazaala naye kitawe ogiridde omuntu obwomu ogiridde bwomu sente y'omuwi w'omusolo ogiridde bwomu ogyekazanyirizaamu bwomu ate maama gwe omuli w'enkwe kale n'osanga omuntu ng'aswa n'okusasulwa okulyamu olukwe mu muntu nga ye talina kyatunda nti oba birime oba ki wabula nga ye kyatunze lukwe ompa mmeka nkulire mu Bobi Wine olukwe twakagabo ayina emmeeme yayokebwa abalongo emmeeme ya twakagabo yayokebwa abalongo kyova olaba eva eterebuka mango twakagabo kyova olaba emmeeme eyo eterebuka mango era emmeeme eyo yeyakutumye okuva mu benzi ogenda olinnye loole ate nga loole eyo nkadde bannange abantu abatategeera batwakagabo nze mbeewunya mu nsi bakyaliyo ove mu benzi empyattuku gye bayita Bobi Wine ogenda olinnye loole ate nga nkadde nazzikuno ewaffe ye Butambala nga jjajja wange apima ente enaatera okukamisa jjajja yapimanga ente enaatera okukamisa eyo n'agisala ne tutunda ennyama naffe ne tuwuuta ku ssupu ne tutuusa omuyana ogukyayinamu embavu era tugulundira ebbanga ttono ne guzaala omwana ne tutandika okukama kakati ono avudde wali enteekamwa agenze mu nte egenda okukamisa NRM agiyingira essaawa eno toyina njawulo nkiddamu NRM agiyingira essaawa eno tolina njawulo na muntu aleka mukazi nga Zani Brown oba Princess Amira n'ogenda n'owasa maama Nandujja ngezezza bugeza siina gwe nzivudde n'oleka Zani Brown omuwala akyali omuto agabe essuubi nti nja kuzaala n'ogenda owasa maama Nandujja takyasobola kukuzaalira kakati be batwaha ki kagabo twakagabo abantu boogenzeemu bakusitule ate Bobi Wine ye yabasuula kakati byekyo kisiraane ekirondoola omuntu olubeerero bentakira ovudde ewantu wolowooza nti munafu ogenze mu bali bo bakusitule naye nga boogenze bakusitule ono ye yabasuula okutuuka okuba nti bayandayanda n'okulonda mu babi bagende babaddize ku bulamu Bobi Wine luzzi nkiddamu Bobi Wine luzzi ne bw'oli lusenako otya obwongo buyinza okugamba nti kati lukaze gwe bw'oba omaze okuganywa n'okukuta obwongo buyinza okugamba kakati lukaze zingenze naye oluzzi terukala lwolusigalawo n'abalala bajja kujjako
baseneko Dr. Twaha Kagabo. Bobi Wine alinganga jeke. Kajeke kenkanawa. Akawanika maguru 10 nga atetiseko Museveni. Ono Bobi Wine jeke. Awanise Museveni. Amwambudde. Amukunamize sawe no Museveni ali mu pajama. Esawe no Museveni ali mu pajama. Bobi Wine yanatusasira yaji mulekemu. Naye watatusasira tugenda kulaba ku makugunyo amakadde. So kati Bobi Wine gwe golowooza nti omuliddemu olukwe ogenze mubayina amaanyi abo ogenze abalina mu amaanyi bakabaye ate gwe godduseeko mugende mubayina amaanyi mugenda kugwaba ba minister ba Museveni bali mu kumwamu kampola mpola bakoyo okusibwa nga yebwa basente bawa Museveni yebwa basente basibaye bwa basente basibaye abalala bali naye mulayini nga abasuubiza nti bwentaamu bwagenda okukwata mukamunguluze n'abakwata ne bagwa ekigo. Kakati mamisota akugambye nti ekiri mu nsiko bwabeere no ku lukalu ogamba nze nja kugiyingira. Kyennyanja akugambye nti ekiri mu nnyanja kikabuka gwogamba kama mbaya ni mbaya nze nnyanja ngenda kugiyingira. Weetwale ssebo nga bw'oyagala naye enkomerero ojja kukyeddiramu kubanga eno si essaawa omuntu mwalina okuyingirira NRM. Njagala okutegeezako ku bantu abasomye obulungi ebyafaayo babazze batazaama hisitole wa Africa ono oba obukulembeze oba obufuzi oba Africa. Mbuulirayo omukulembeze mu Africa yali asima tutose emyaka 4 n'ayingira 5. Museveni abuzayo emyaka 3 ayingira emyaka 4 we batera okukoma bonna. Olaba ne Gaddafi teyayingira yadde 4 mu 3. Kakati ate kwe woli mu kugendera nti ebiseera ebisinga omuntu alema okukola ekintu mu budde obutuufu. Timing kintu kikulu. Ensi eno yatondebwa ku biro era ebiro bikwate bulungi. Ebiro bya NRM biweddeko bwe banjuba yaayo enaatera okugwa. Kakati gw'olinganga embuzi etandika okulya ng'ate buwungedde bagenda kugijja ku ttale. Gw'olinganga embuzi etandika okulya ng'ate buwungedde bagenda kugijja ku ttale. Nkulayirira Dr. Twaha Kagabo ogenda kufuuka ekidoli oba giyite poti. Museveni mwagenda otolokokera obubirwe owunye ekivundu mu bantu. Twaha Kagabo ogenda wunya nga siwegi naye ng'owunya bubi bwa Museveni ngeri Museveni ye atowolokose. Bwenge eno oli mu kuwunyirira kyalo kubanga ekyo ekibya ky'ogenza okunyweramu. Tukubuuliddeko nti mwe muli obutwa obwatta bannaffe. Ekyo ekibya ky'ogenza okunyweramu mukulu. Mwe muli obutwa obwatta bannaffe. Ennyumba gy'oli mu kugenda mu weewogomeko. Nga tulabanga ekutta omuliro ewunya evvumba ogenda kujjiira mu Twaha Kagabo. Ogenda kujjiira mu nnyumba eyo. Ekyo nkikubuulidde oliko ekikolimo eky'amaanyi ennyo Twaha. Oliko ekikolimo. Tojjukidde baana baafa. Franka Senteza yafa nga baddusa Ashraf mu ddwaliro gwe baakubira mu constituency yo. Omwana alina essasi mu mutwe yagenda kumujjanjaba. Naawe abaana bwe bali kubwa amasasi mu mutwe naye ekyennaku bo tebajja kugenda mu America kubajjanjaba. Ekyo take it from me. Waliwo ngambye Yekolera Itongwa yogerako ku nsonga y'amabaati. Simanyanga Lugoloobi baamukutte. Simanya ne gundi bamukwata. That is rubbish. Zenna bagamba toyina ngeri yonna gy'osobola kugoba busamize mu kika ng'osse busi mukongozi nga Lubaale akyaliwo. Tosobola kugoba busamize mu kika ng'osse busi mukongozi naye nga ye Lubaale akyaliwo era ye Lubaale ajja kusiima omuntu omulala amukwate amutembe ejjoba. Obenga wafiira bwereere omuntu ayagala okugoba busamize mu kika noonya Lubaale yennyini gw'oba osaanyaawo. Kakati Lubaale w'obubbi mu Uganda si be Balugoloobi, si be Bannanduutu, si be baani, wabula Lubaale w'omubbi mu Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni. Kino bano kye bakola kyekyo Museveni kye yabatendeka. Bayibuli egamba omuntu ky'anaalyanga ky'anaafulumanga. Wano nzirawo Bayibuli egamba
nti omuntu kyanaalyanga kyanaafulumanga. Kakati bano balya bubbi, oyagala bafulume buntu bulamu. Bano balya butemu, oyagala bafulume butebenkevu. Chifu w'obubbi omuti okubala obubbi mu ggwanga baguyita Museveni era gye emirandira buno butabi. Obubbi mu Uganda bulinga muti gwa mutuba. Ne bw'ogutemako amatabi ng'oguleseeyo wansi emirandira, enkuba bw'ejja gwo guddamu ne gutojjera ne gusaka amatabi amalala. Kakati ne mwami Yoweri Kaguta Museveni okuva lwe kiri nti ye chifu w'obubbi munda mu ggwanga nga tonnamuggyawo ogenda kuba togemye bubbi. Kubanga ye Ssaababbi, ye mubbi wa kuno. Kakati mbuulira abazze babba nga bavaawo mu Uganda bajje muhwezi ba Kapteni Mike Mukula bani bo bubbi bwakendeera. Tebwakendeera kubanga chifu w'obubbi akyaliwo mu Uganda. Kitegeeza nga tonnajjawo Museveni ogenda kuba toyina kyokoze, ogenda kuba toyina kyokyusizza, kubanga era agenda kurikrutinga ababbi abalala. Nkiddamu mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kurikrutinga ababbi abalala ng'era bwe kibadde nti buli kabineti reshuffle gy'akola ejjiramu ababbi baamu. Kati nga tonnajjawo Museveni toyina ngeri yonna gy'ogenda kulwanagana na bubbi. Ate n'ekirala bano bo yabasaddaase yabafudde poti mwagenda otolokokera obubbi bwe, era Museveni mu kugaba amabaati ago yali amanyi tegagenda kutuuka kubanga bano yabatendeka bubbi. Naye yayagala asiige ekifaananyi eri gavumenti ye ekifudde nti bobba kati mu Uganda bakukwata. Gwe sooka weebuze lwaki yagula Meeru, yali agaweereza nseenene? Abantu b'e Karamoja muli nseenene? Yesooka weebuuze lwaki mugulirwa amabaati mwabalina amayinja ag'omuwendo mabo, mwabalina golodi wammwe, mwabaali abalunzi b'ente. Naye yasooka kubibajjako ebyo byonna natta bazadde b'abaana mu Karamoja bonna okubula bamalawo. Famire ne zijjeera ne zidda ku zero. Olunaku olwaleero mbw abaweereza amabaati mwe mwakolerera kuweebwa oba kuyewa. Museveni yasooka kubabba okubatuusa ku mbeera eyeetaaga amabaati. Museveni yasooka kubba abantu ba Karamoja okubatuusa ku mbeera eyeetaaga amabaati. So Uganda okutereera nga Museveni amaze kuttibwa, kuvaawo oba kufa by all means zonna z'alina okuvaawo. Yengeri yokka Uganda gyesobola okutereera kubanga Museveni ge mafuta agatambuza emmotoka gye bayita obubbi nga tonnagajjawo emmotoka eyo ekyatambula. Ge mafuta agatambuza emmotoka gye bayita obukenuzi n'obutemu. Mu Uganda ne bwe bakuttanga nga bakusse eyo gy'otambulira basimanyi wa LDU assa omuntu abadde atambula ebibye, naye bali mukwata nga Museveni tannavaawo. Bo obutemu bukyaliwo kubanga obutemu mu Uganda ye baana baliwo. Naye ng'omuti okubala obutemu obwo obubbi obwo buli kikolobero baguyita Museveni. Ng'olwanyisa otya obusamize nga tosoose kujjawo sitaani nnyini busamize. Kakati ono sitaani w'obutemu ng'akyaliwo, sitaani w'obubbi ng'akyaliwo. Ne bw'onoosaba ba Gidutu, simanya Gidutu alinga nga tukutuku, ne bw'onoosaba ba Lugoloobi, ne bwana abakazungu alitamongi nga bamukutte nga ye Museveni akyaliwo, mpaawo kigenda kukyuka mu ggwanga. Abantu b'e Karamoja obusungu temubuteeka ku bano, obusungu mubuteeke ku Museveni eyabattira babbammwe, eyabattira bakitammwe, eyabba ebyobugagga byammwe n'abatuusa ku mbeera ey'okusiikiina. Kyokka n'ako kaabalaze nti abawadde n'akasikira mu kkubo. Yasobola okujja ekifaananyi kya gavumenti nti mbasibye ababbi mu gavumenti yange, abantu b'e Karamoja nze mbawadde wamma sibawadde. Gwe sooka weebuuze bw'abanga ddala kituufu abaagala mwami Yoweri Kaguta Museveni abongere. As simple as that. Amabaati amalala bwe kyogamba omuntu alina ssente ezigula ebimotoka bino ebigenda okukuba ab'e Karamoja nga beekalakaasa olw'okubabbira ebyabwe, zo nga tezimubula. Ezigulira abatwaha Kagabo zo nga tezimubula. Ezigulirira abantu ab'enjawulo bafulupiga bani bamuwemulira abantu zo nga tezimubula.
ezammwe ze zaamubuza okuddamu bagulira amabaati amalala. Kyagamba gavumenti yeri bankrupt teriimu yadde olw'ataano okuzzaawo amabaati g'abantu abo. Bwe kibanga eri bankrupt katutandike okutunda. Buli eyalabikidde mu mivuyo gy'okubba amabaati ebyobugaggawo bitundibwe ku nnyondo mbagirawo tulirira abantu b'e Karamojja. Ntegerekese ba sweet musibe bulungi mweraga.